njagala nnyo kye bayita a few moments later Bobi Wine bw'asitula Kapere okubutwala e Dubai abantu baayogera ebintu bingi nnyo nga bakirabanga ekyokweraga nti abadde ayagala bifaananyi ayagala kamera nejjukira nti Kapere ye yali yeesabira Bobi Wine nti ebintu byonna abikoze erinnya alifunye naye tagenda nk'obweru wa ggwanga ekirooto kye ayagala alinnyeko ku nnyonyi Bobi Wine ekintu kye yatuukiriza oli nga bwe yakimusaba kubanga bw'otwala omuntu mu restaurant n'omugamba saba byoyagala n'akugamba nti bampe muwogo n'ebijanjaalo ate gwe tojja mugamba nti nedda bandibadde bakuwa ennyama n'ebyennyanja baali badde bakuwa bino n'enkoko naawe kubanga ekyo si kye kimuli ku mutima Kapere yalina ekimuli ku mutima naye ate era still ekintu Bobi Wine kye yakola kyawa Kapere ekisumuluzo nekituuka n'okubeera nga kimuzza engulu kuba Kapere alina erinnya naye abadde kwegamba nti kati alinga erinnya lye etya kyamuyamba era mukyala ye yavaayo n'alaaja n'abadde Kapere wammwe Bobi Wine n'amukwata n'amulaga ensi naye kyewuunyisa okuba nti abantu baavayo ne bavumirira ekintu ekyo baavayo ne bakivumirira nti Bobi Wine yeeraga yali badde amuwaabuwi just oba ssente oba kinaabako kye yeekolera naye waliwo kye bayita connections ate era tosobola kubeera na connections nga tolina mpisa by the way Kapere yayogera ku kintu ekyo nti bw'oba weeyisa bulungi mu bantu yensonga lwaki otuuka ku bintu bingi so leka kubeera bubeezaawo kye bayita okwasama nti gwe buli kagwawo oyogere nedda bulaba kati bwefuula omugezi naye nga ate naawe tolinaawo wooli Kapere yayogera ekintu ekyo nti bw'oba simanyi oba mwakawulira nga bali ku airport bagenda mu kusiima era n'alaga ekimutuusizaawo ze mpisa ng'era bwe bagamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera Kapere asobola okutegeera ekintu ekyo kubanga bwe yali agenda ku airport yagamba nti bwe weeyisa obulungi teri muntu yeeyisa bulungi nga tatya Mukama bwe weeyisa obulungi otuuka ku bintu bingi nnyo okweyisa obulungi kitambuliramu n'obugumiikiriza obugagga si kusonda tomala gabuukabuuka nti wali mbadde ompaamu kino waliwo kye bayitibwa okulya eggi ne weesobya omuwula naye Kapere asobola okutegeera okusinga abantu abamu wano we wali obuzibu bw'abavubuka wano mu Uganda nti abavubuka kwegamba twolesezza nnyo okubeera ebiwulenge tetusobola kutegeerera bintu wala katuwulira Calvin Kayanja bwe yali ayogera ate nkulage Kapere ebintu byafunyeemu nkunnyonnyole waliwo n'omuwala omuto era yayogera ku kintu kye kimu ne weewuunya n'ogamba nti ono wabanga ye pulezidenti w'Abakadaama then Bakadaama bali bubi neza bitandikidde omukyala we n'abaana b'obulamu mb'omuteeka ku nnyonyi awisinsiya is that kind of obukulembeze ddala ekyo Bobi Wine akoze kya bukulembeze tekibadde kya bugunjufu mutwala si kya magezi ekyobugunjufu oba oyise wala si kya magezi kukolera muntu kitayamba muntu oba toyambye kubanga agenda kudda mu biseera byakwekubagiza Kapere agenda kudda mu bulamu bwakwekubagiza nnyonyi yakusala ali mu kudreaming obulamu bwatabangamu okitegedde bulungi ajja kugezaako nnyo okukiipinga obulamu bwataliimu Kapere okumutuuza mu first class olw'okuba nti Bobi Wine si yagisasula egenda e Dubai singa akutte ebbaasa ya miliyoni 3 obezi Kapere n'anoonya akapoloti ezo yandizijja atya ku mutegesi kuba ogambye ate kambabuulire era bakola nnyo ebyokuseka nalaba ne Mickey Wine abaana abo beetaaga kutuuza nalaba ne Mickey Wine akutte keeki mbwasalira asikaali we baside asikaali we owa gate essente z'ogulamu keeki okwekubya ebifaananyi emitwalo 12 ng'omusasula emitwalo 4 omwezi lwaki akasente kano tokamuwa bw'oba osazeewo okusiima obulamu bwe keeki ekola kimbulamu
asikali yajirya n'amannyo ne gamuluma nalaba Mickey Wine era nga naye yeekobye ebifaananyi mbu today it has been my asikali's birthday so we decided to surprise him bwe beekubye ebifaananyi bali mu kooti ne bw'oba oyagala okuyamba omuntu era ng'oyagala okumusiima tumanye which capacity and which people nso okukwata keeki ya mitwalo 12 njigulira asikali mukolera birthday nga musasula emitwalo 4 oba 5 oba 10 omwezi lwaki sikamuwa buwine kabaako kye kamwongerako ddala kapera okumuteeka Dubai kyongera kikubulamu bwe agenda nze naka zikubi ngenda nkuyigako sibu kimumbu okyogerako teyandise waggulu kuba kati Calvin Kayanja omulaba atwala abantu ebweru lwaki atwala kapere kale oba ayomba Calvin Kayanja atwala abantu ebweru akwate mama Trump amutwale ebweru asangeyo tata Trump kyabakola ayagenda bamu capital oba akwate capital nga bantu tekola oba kulambula kati wakomawo ku Mande Calvin Kayanja n'omutwe gw'ensujju akwate sente obukadde obwa capital abo tata Trump agenda akole baleko okwasaamiriya nga baagala ebivansi agabe passport ze kino nno kiri serious simanyi ango kimugenda okubeera ng'okirabira naye kino kigyeko Bobi Wine oba kijje katugeze Bobi Wine tumukozesanga case study naye katuli ku bwongo bwa muvubuka alowooza atya wano e Uganda ti omuntu bw'aba tasobola kutegeera kintu ekyo naye ate nga ayogera kwegamba okunkumula ennyenje muganda wange abavubuka bangi wano e Uganda abato naye nga bw'omunyonyola ebintu tabitegeererako ddala kati oyo tasobola kutegeera nti connections omuntu okuwa connection abeera akukoledde ekintu kinene nnyo waliwo omwana muwala eyasobola okulaba ekintu kino webunye baana bawala naye nga bato nnyo naye yasobola okulaba ekintu ti kapere nga bwe yagenze e Dubai ate si bwakomyewo kano kabagezi bokka kapere yagenze n'ensawo emu kati akutte ensawo 2 ate ensawo yerabike yeri president gyamukwatiddeko kati ensawo endala zonna zaalina mpya ziraga zijjudde ebintu ate nene ayambadde engoye empya mwana atwalika emitima mutwagaza ki ansa me kituufu mwanyinaze ako kabagezi bokka abasobola okutegeera nti omuntu yagenze talina kyakutte atakomyewo asitudde newe oba mufumbo baawo nga bw'agenda gy'akolera oba gy'agenza okukola akomawo takutte kaveera muganda wange beera mweraliikirivu nnyo era kisabire nnyo kapere bw'atuuka e Dubai ng'avaayo twalaba nga bamuwa suitcase era ze yajja nazo ezo nga bamuwa abantu baamuwa kubanga already balina omuntu kuba mulabidde ne bamuwa era ne connections n'azifuna bw'akomawo e Uganda twamulaba NTV nga bamu interviewinga ne media houses endala zonna nga zigezaako kubeera nga zimujjako interview abakola online bonna nga banoonya kapere kiba kitegeeza nti kati afuuse oba akomyewo mu kutrendinga nti kiri kye yali yazimba ekyalufootose kapere mu amarula kyali olede kyaggwako kakati olwo bamukomyezzaawo bamuwadde amaanyi amapya agenda okuddamu okukola ssente ezisinga ze baali badde bamuwaawo obuwi nekiggweeraawo nga teri amutegedde tebamutunze mu nsi yonna kapere ye era naye kino akimanyi yakitegeera era akimanyi weewuunye kapere neewuunya nnyo abantu abamu abali mu layini kati ng'eyaba Calvin Kayanja n'abalala bafulufiga kale fulufiga ate ye yagamba kale nti kirungi nnyo okuba nti yamutwala naye lwakuba nti yayongerezako ebigambo ebijereka naye kapere mu bigambo bye yasobola okutegeera ebintu ebyo era nti obugagga si kusonda omukisa guba mukisa tunula eno kapere mu kamera eno audience navudde enjogera nga yakyuse mwana mukama w'amaanyi amasannyalaze nina mangi ne transformer president yagambye agera jimpa walayi agera jimpa
mberenga nabo bimani naye kyenkubiriza Bannayuganda omukisa kusigala mukisa ekiro kyo kyosabirira kimala ne kikola ki ekituukirira era bw'oba oliyo ng'okaaba naye nga Mukama gyali yakulaba yamanyi yakutonda yamanyi yakuwa amagezi yamanyi yakuwa buli kimu togwamu maani wabula sigala ng'osaba Mukama oyo yennyini omutonzi waffe yakolaki kubanga yasalawo kubanga ennaku z'okugaggawala nazo ziba zinaatera okukolaki ziba zibeerawo nazo kugamba obulamu bw'ensi buno Mukama buli omu yaba alina engeri gye yabukoleramu abantu kati nosanga abagagga abasinga abamu boolaba nabo nga bayita mu bizibu bingi kati nga boolaba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yayita mu bintu bingi osegeera kati okufuuka Pulezidenti wa Uganda olaba nga kintu kyamaanyi nnyo osegeera abantu abaagala Robert Kyagulanyi Ssentamu mubalaba mitwalo n'obukadde buli nsi eyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu osegera so kyensaba Bannayuganda akalulu kateeka nengowa Robert Kyagulanyi Ssentamu tusobole okuva mu mbeera eno gye kirimu kubanga tuli bubi abaana mubalaba abayimbi ab'amaanyi abakabibola nti w'amaanyi ng'asobola okuba ekisaawe naye n'omusanga ng'agenze kusabiriza ng'agenze saba busente bugenda kuggwawo ate enkyuddeyo osabe osegeera so twegatte wamu tubeere kimu tulwanirire eggwanga Uganda tuve mu mbeera embi Kapere twalaba bu video muli ku biiki muli mu kulya ekyennyanja kikutwalidde ebbanga ky'okubeera ng'olyako ku kyennyanja ebyennyanja mbirya ekyo kikipya naye ekyo kyendaba ekyamaanyi nnyo okutuula ne Pulezidenti ku mmeeza gamuli ekyennyanja oba ekyo kitegeeza kiringa okubeerawo ng'otudde n'omutanda ng'otudde ne Kabaka wa Buganda mutudde munywamu kacaayi mache kitegeeza Kapere bagamba nti olunaku olwo lwennyini yalinganga surprise gy'oli wali tokisuubira kyakugenda bweru entambula yali etya nali kisisuubira Kapere akimanyi bulungi nnyo nti Katonda tebamulagira ate Katonda bw'akuwa omukisa akuwadde omukisa olinnye ennyonyi ogende ate leka kugukyusa gwe olowooze nti nedda nga ne gwawadde oba obusobozi obwo okubeera nga akuteeka ku ddaala eryo si gwamulagidde wabula wasabye busabi oli nagamba kale kankutwale ate kutojja muganda nedda nze mpaamu sente njagala kukola bwe nti omuntu okubeera nga amanyise omuntu okwemaketinga oba n'okumanyikibwa si kintu kyangu nnyo omuntu okwetunda si kyangu Kapere abadde yakona olide bamutunzi atandise okukuba bulangu ebifaananyi ebyo byolabaawo Kapere ali mukuba bulangu olide kati ali mukuba kalango akatunda kampani emu etunda ettaka Kapere kitegeeza nti awo bagenda kumuwa ssente kakati abantu baagala kiki bayita obukulembeze ngoli yadaga ddala obukulembeze ddala obeera bukulembeze buli mukulembeze alina amagezi ge tojja kuleeta busiru bwo ate kubuteeka mu mitwe gy'abantu bagezi abantu abategeera kiki ekyokukola kubanga omuntu bw'aba amanyi kye bayita erinnya n'okwemaketinga tasobola ate kutuula eno kyobalaba nga abantu abamu kati Calvin Kayanja nga baatwala okuba ebeeyo bakadamu nti bw'akomawo tebamuwa ate magezi ngeri gy'ayinza kuinvestingamu ssente ezo wabula ojja genda okwesanga nga kale aguzeemu poloti oba azimbyemu ennyumba ekintu ekitali kibi kubanga wano e Uganda ekyo ntoza kye kisingayo wano
sente kyosobola okukola mate oyinza kukola ki business oyinza kukola business ne Calvin Kayanja naye alina kutunda baana mu bwakadamu okufuna sente talinawo business asobola kukola nti yiino kubanga ground infu naye Kapere ekyo yakimanyi era yakyogedde kugenda kuwa embozi ya Kapere ng'ayogera ng'akomparing ebintu byalabye eri n'ebiri wano ate ba Calvin Kayanja ne banne bye batasobola kubeera nga bakomparinga kiki ekiri eri na kiki ekiri wano already yalanzadde okuba obulango asobola okufuna omuntu asobola okumuyamba okusinziira ku bizibu bye nga bw'abinnyonnyola kubanga abantu gye bali ate Bobi Wine alina kye bayita command ne respect akomandinga respect nti abantu basobola okuyamba Kapere kubanga teri agenda kukuyamba nga tamanyi buzibu ki bw'oyitamu ne Kapere famire ye ne mukyala we boogedde nti bannange ffe tuli bubi Kapere wammwe takyali ng'oli already omukisa ne gujja nga Kapere bwe yagutegedde era n'agukozesa obulango yatanzedde okubeera ng'akuba ozitowa sente mmeka promote okutegeka kati wano wende nnyinyi eddaala liri embadde nnemeddeko nga bandabira mu ddaala liri erya wansi ne bampisaamu amaaso ne banjereegerera ne bakola batya kati nnyinyi eddaala kati nkubuulire kati onkugawa enzitowa ze nzitowa 45 ejjaddo gikubiseemu ziba sente mmeka 45 ejjaddo 10 2 3 4 mwejo 5 ejjaddo gikubiseemu Uganda ziba sente mmeka Dubai nze nabali nzigera kudda nali tagala kuteeka Mama Trump ku bunkenke nali tagala kuteeka president wa ku bunkenke olabye enguudo zeeri aw'okucakala sigana amaato gammwe n'otula mu lyato n'obeera ku bunkenke n'oga ngenda kugwamu ani agenda okunkima genda ku nnyanja y'e Dubai eryato lyennyini limutambulira kukubeerako security kitegeeza werigwira bakwanguyira mangu nga tonnaka wansi mu nnyanja bakwanguyira bakujja mangu ne bano Uganda bawulira lyato lyagudde ngatwala ebbanga okunyoonya okugjayo okugubbula okutwala okuziika nga weena wazimba katadda ddaala lyendiko ate waliwo eddala lyengenda okulinnyako promota ki abadde akuyisaamu amaaso ate era abadde ampusaamu olw'ekikula eky'abantu alawe oyo kati nga nze mbeera n'oyo fala kati nze nga ntambula n'oyo fala kati nga ntegeera ona niboogera ebigambo ebingi nze nga nkwata sente nziwa oyo fala nga nkwata sente nziwa Kapere kati kyogamba pulezidenti yandabye nga fala okuntambuza eyo abasambi b'omupiira bava eyo ne bajja bakula ebintu omwo mu Dubai kugamba kiri kibuga kale kiru kyamaanyi bangambye ate ne America ndala nnyo segera kati nendaba ensi kale kinneewuunyisa okuba nti Kapere arizoningira waggulu nnyo okusinga abantu abamu be mutwala nga bakulembeze bammwe be mutwala nga bamotiveeta bammwe mbu bemuwuliriza Kapere asobola okurizoninga nga ye kale yeeyogerako nabweyogezi ng'alimu excitement ye ate n'asiima n'okusiima kuba tumulabye ng'atambula akutegeeza abantu bannange twetaaga enkyukakyuka ebiki abikoze byonna asisinkanye abantu kati essaawa zino namulabiko nga emabegakaawo ng'asinkana Pastor Bugembe n'abalala ezo zonna sente gw'oyinza okwebuuza zitya tetugenda kulinda mutera okugamba bakaramojo ngo to develop ne tetugenda kulinda abantu babuyabuya kutegeera kankulekere obutambi buno obulabe kwegamba olabe aboogera ku nsonga eyo eya Kapere aba supporting ekyokuba nti Bobi Wine yamutwala era nga balaba nti abakivumirira babuyabuya n'obutambi bwa Kapere kwegamba nga akulaga nti obulamu bwakyukira ddala sente mmeka omuntu zayinza okuwa ne zikuwa happiness ne fame singa Bobi yawadde Kapere sente mmeka kankuze gwe sente mmeka zibayinza okuwa eziyinza okuwa essanyu osege kyengezayo okunyonyola happiness and fame sente kakati Kapere
njagala kulaga ekifaananyi kibagezaako Bobby kyagezaako kuwa okusiiga agezaako kulaga nti mwenna abankomentingako abalowooza nti mummanyi n'abannwana temuntegeera alina arrogance simanyi Kyagulanyi oyo yes Kyagulanyi mukodo fuba tagenda kukuwasa bw'anaatandika otugabira ssente ffenna nga bwe twali tumutembeeta eyo ebiseera ebyo anaawa abantu bameka alina okuwa disitulikiti zonna kubanga zonna alinamu abantu be yalinga atambula nabo okafunye nze kyova nakugambye nti otu onyiigira Bobby n'omwana omuvaako wekka neweesootinga wekka kakati Kapere saawa zino bamulinyisiza ennyonyi n'agenda ye Bobby Kapere byabadde nga akabeera Kyagulanyi nti munnaye nange nno njagala kano nzimbire ennyumba akola ki yamulaze nti nze kantambule naawe abagenda okuzimbira ennyumba gye bali nga wenkugamba nti abo abaana ababbanga basikaayi baani beekubya bifaananyi ne Kyagulanyi yayogerangako linnya lya muntu n'amwogerako n'agamba ono omuntu wange n'amwogerako ebirungi wakwogerako ebibi tebakulaba wakwogerako ebirungi bakulaba batandika okugoberera kakati bwatu weyasitula abo basikaayi kuboogerako bapostingako kubakomentingako okitegedde abantu batandika bba ssente kati Kapere saawa zino ononsonyiwa Kapere saawa zino n'agamba nti bannayuganda abali eyo nvudde ku lugendo luno era gano ge magezi ge mpa Kapere vaayo ogambe eggwanga kyoyagala nti njagala kunzimbira agenda gifunanga eya Bobby yenyini bagenda gimuzimbira ono n'omwana wa Kapere wannaye ye Kristo we did it ne daddy ne mami babali daddy ne mami baba no Kristo how are you you're fine Musumba bulabye musumba bugembe mulabye daddy wuyo mulabye sabidde omukisa mulabye bye abantu b'omupaka kugenda kubona ennaku mu nsi oyagala okubeera obulungi londa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukolati oli muva mu malala oli muzannyo agalumukawaani okimanyi agalumukawaani oyo yenyini ndi wano mu paaka enkadde